mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako gwatannaba gyegattako nyiga kalwedi ako osobola ogyegattako eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde eddagala lyenjagala obbalaga ku nsonga yaffe eri ey'okumanya eddagala engeri gye lifaananamu, engeri gye baliyitamu lifaanana litya. Kati n'olunaku olwaleero nkuleetedde ekimuli ekyo oba omuddo ogwo ogulabe ogumanye nkubula erinnya lyagwo ne baguyita ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala engeri gye lifaananamu. Ekimuli ekyo ky'olaba erinnya lyakyo kiyitibwa akamuli ka Ssekajja. Okitegeera akamuli ako koolaba oba ekimuli ekyo ky'olaba kiyitibwa akamuli ka Ssekajja. Baakatuuma erinnya eryo olw'ensonga nti kigambibwa omwami oyo ayitibwa Ssekajja y'omu ku abo abaakazuula nti kajjanjabira ddala bulungi oba ali omu ku abo abaakaleeta wano mu Uganda. Kuba olw'ensonga eddagala erisinga eddagala eryo ly'olaba kigambibwa nti omwami oyo ayitibwa Ssekajja ye yakola ki? Ye yatandika oddizuula nti lijjanjaba bulungi nnyo, n'olwekyo ne balituuma nti akamuli ka Ssekajja era bwe kayitibwa akamuli ka Ssekajja. Okitegeera bwetyo bwe lifaananga bw'oliraba abasinga mulisimba nnyo ewaka muliyinanga ebimuli. Ate eddagala eryo ekirala lirimu ebika lirimu ebika olyawulira ku bumuli obwo. Waliyo eriyina akamuli nga kalwedi, n'wabaawo eriyina akamuli nga ka pinki nga bw'olabaako, n'wabaawo eriyina akamuli ako nga ka white, n'wabaawo eriyina akamuli nga ka bbulu. Nkwegamba liri mu bika bingi naye ng'ebika ebyo obyawulira ku kamuli. Kati n'olwekyo ng'engeri gye kiri nti akamuli ka Ssekajja ako kali mu bika bingi nti okawulira mu bimuli, n'olwekyo n'okujjanjaba nakeera olina kujjanjabira ku ki? Ku kkala. Mulimu nga obulwadde obumu olina kugatta kkala ezo nga bw'olaba oto olina kugatta kkala n'ofunamu eddagala ly'oyagala. N'wabaawo ate ekika ekimu ng'ojjanjabisa kkala emu. Okitegeera. Kati n'olwekyo njagadde olimanye olirabe omanye nti bulijjo lino ly'olina ewaka ng'ekimuli nti ki? Nti ddagala, nti era n'erinnya lyalyo baliyita akamuli ka Ssekajja. Nsuubira okitegedde bulungi nnyo nga bwe naggamba nti nja kuba nkubuulira eddagala lyonna engeri gye baliyitamu, erinnya lyalyo, enfaana yaalyo. Kati n'olwaliro tutunuulidde akamuli kano ke bayita akamuli ka Ssekajja bwe katyo bwe kafaanana. Ndowooza okamanyi bulungi nnyo. Kali mu kkala za njawulo ate empitirivu. Ate n'ekirala kye kalina akamuli ako kajjanjaba endwadde empitirivu nnyo nnyo ku mubiri gw'omuntu. Lwakuba obuzibu bwe kalinamu obuzibu nti oba osazeewo okukakozesa olina okwegendereza n'obwegendereza obw'amaanyi. Kasobola okukola obutwa ne kakuviirako obuzibu. Mulimu eddagala, ebikola ebimu eby'eddagala nga bya bulabe nga mu ddikozesa olina okwegendereza. Kati n'ogwo omuddo oba n'eryo eddagala liri mu kika ekyo ekiri eddagala ery'obulabe lingi. Nja kuba ndibalaga nga mbabuulira nga mulimanya nti lino eddagala lyetaaga kukozesa naye nga weegendereza. Lyetaaga kukozesa ng'omaze okufuna okulambikwa, nga bamaze okulambika obulungi, ng'otegedde nti ekipimo bwekiti ne bwekiti nina ddigatta bwenti ne bwenti nenfunamu kino. Kati n'eryo eddagala ly'olaba lye bayita akamuli ka Ssekajja tomala galibamira ng'ogenda ddikozesa. Sooka omale okulimanya bulungi engeri gy'oligattamu, engeri gy'olifumbamu osobola oddikozesa. Ojja kufunamu ekyo ky'oyagala okujjanjaba. Mbagambye nti akamuli ako kayitibwa akamuli ka Ssekajja bwe kayitibwa, ly'erinnya lyako mu Luganda. Okitegeera. Nga bwe nkugambye nti omwami oyo ali omu ku abo abasooka okukazuula nti kajjanjabisa bulungi nnyo n'owona obulwadde. Kati obulwadde bwe nsobola okubuulirako bwe kajjanjaba okusookera ddala oba ekyamakulu ennyo kajjanjaba puleesa wamu ne sukaali. Kakakkanya sukaali bulungi nnyo wamu ne puleesa. Akamuli koolaba ke bayita akamuli ka Ssekajja kakakkanya sukaali wamu ne puleesa. Ekintu ekirala mu nsonga z'omu kisenge kalungi nnyo 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 ku bakyala wamu n'abaami. Lwakuba obuzibu bwe kalina kakaawa nnyo nnyo nnyo. Ate jjukira ku ggwe ku nsonga z'omu kisenge olina kkalya nga bw'olya
greens ofuna tukoola otwo tosalasala n'otulyanga greens naye obuzibu kalina kakaawa ate n'ekirala tomala gakozesa kantu ako nga tebamaze kukubuulira nti kozesa kala eno oba kozesa kala eno tomala gabamira kala ezo ezaako nga bwe nkugambye nti okajjanjabisa kusinziira ku kala gy'ogenda okujjanjabisa obulwadde obwo okitegeera bw'obigatta obubi n'ogatta kala ez'enjawulo n'ozigatta obubi osobola okufuna obuzibu mu mubiri gwo kati olina okwegendereza ng'olikozesa eddagala eryo kugambye kategeeza ku nsonga ez'ekirala kajjanjaba endwadde ezisinga kale kye tutwale bwe tutyo nti kajjanjaba endwadde ezisinga zonna ezisinga kansa kamujjanjaba gwaliko alina obulwadde bwa siriimu kalungi nnyo okakozesa kakuyamba obutafuna obutakosebwa mubiri gwo nga obadde bulumbiddwa obebbwa oba ensanjalavu bwebitwe kajjanjaba bulungi nnyo akantu ako koolaba kati olwaleero njagala tusooke tukalabe engeri gye kafaananamu tumanye n'erinnya nja kuba mbabuulirayo endwadde nga 2-3 nja ziteekayo oluvannyuma nga nsoose nga mbannyonnyole bulungi enkozesa yaako entabula yaako nja kulondayo endwadde nga 2-3 ez'omu ez'amaanyi eziyamba ezigenda okuyamba gwe wenna ali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kyenjagala njagala mumanye bulungi nga bwe mbagambye nti eddagala erimu liba lya bulabe tolipapira sooka omanye sooka weetegereze sooka weebuuze nti kituufu eddagala lino wendinywa obunywisiifu ne buzibu nga bwe mbagambye nti waliyo emiddo egy'obutwa ekyo mulina okukimanya ate nga ndaba bagibabuulira ne babatandika okubabuulira nti mukole muti newe muti gyegiri emiddo nga gya butwa ng'olina ogigenda ng'oba olikozesa ogenda ddifumbo ddinywa olina okumanya ekipimo ky'olina okufumba n'ekyolina okunywa ekyo olina okukimanya kiteeke mu mutwe gwo tomala gabamira ddagala naddala eryo eritali nnyo ekogamba eritali nnyo mu bantu eryo lyomanyi nti mutuufu tolirabangako toliwulirangako olina oddyegendereza ng'olikozesa mukimanyi bulungi nti waliwo n'emiddo gye tulina wano mu Uganda ate nga gijjanjaba nnyo n'amaanyi naye nga tebagikiriza kuyingira ku kisaawe ky'ennyonyi wantu mu nsi ezimu tugirina nva ku bino ebyogamba nti enjaga giveeko naye waliyo emiddo nga jase gijjanjaba bujjanjabi naye nga bakukwata nago ng'ogulina ku kisaawe eyo mu nsi endala nga bakukwata ne bakusiba olw'ensonga nga bagimanyi nti emiddo gya butwa gya bulabe naye nga tegijjanjaba endwadde ez'amaanyi ku mubiri gw'omuntu kati n'olwekyo kyenkusaba beera mwegendereza ng'okozesa emiddo sooka woomanye osooka okumanyisibwa nti guno omuddo mulungi tegulina buzibu gujja kunjijanjaba era ngulina gukozesa bwenti ne bwenti era oyo abeera babuulira emiddo egyo nfuba okulaba nga babuulira nti guno omuddo tegulina buzibu n'onaagunywa n'onaakola bwoti tolina kyogenda kufuna era olina gunywa bwoti ne bwoti kijja kuba kikuyamba okunywa eddagala eryo ng'oli mugumu nga bakulagiridde bulagirizi kyoba olaba nti mbagamba nnyo nti eddagala eryo lyenoonyeze mu ttale woba olifunye osobola okufuna ku bakyala abakulukulu abo gwe oba omukyala ng'omuwala funa ku bakyala abakulukulu abo tutya babuuze mugambe nti eddagala lino liwonya ki bajja kubuulira nkino nkibabuulira abakyala abakulukulu abamanya eddagala gye nkibabuulira ekyo teri ddagala lyogenda kuleeta nga talimanyi nti bakikulimba ekyo nkikubuulira mubuuzo mugayi n'eddagala liwonya ki era bakugamba nti eddagala eryo siritegeera lyesonyiwe tokozesa ddagala ly'otamanyi ekyo nkibabuulira omuntu omukulu gw'oyita jjajjaawo abeera akozeseza ku ddagala erya buli kika naddala abo bajjajja abali ebbali w'e Kampala nga bali mu byalo kuba bo tebaba na ssente zigenda mu ddwaliro ebiseera ebisinga bijjanjabira waka ekyo nkibabuulira omuntu afuna obulwadde ewaka ne banoga eddagala ne balimala ku ttale nga bajjanjaba muntu oyo ali mu nnyumba bo bagenda ogenda mu ddwaliro ng'omanya kimaze kugaana waka kati n'olwekyo kyembasaba mu abaana abawala mutunuulire nnyo bajjajja bammwe abo n'abasijjajjaawo nga mukadde ku kyalo mutunuulire nnyo bamanyi kye bayita eddagala ekyo nkibabuulira bajja babuulira eddagala erya buli kika bakunnyonnyole bakubire kyeliwonya ate akulagire n'okukulagirira okitegeera okusinga okwesiga nnyo ffe ababeera ku intaneti okwo ku intaneti okwo nabagamba abasinga bakola ssente bo batunulidde ssente ziva ku intaneti
gwe tomukwatako oba towonye oba owonye tebimukwatako. Okitegeera yatunuulira ssente eziva ku intaneti na zino ez'omugulako eddagala. Yiza atunuulira. Kati n'olwekyo oba oyagala obulamu bwo, kyokisookera ddala njagala omanye kye bayita eddagala olyetegereze. Ekirala beera siriyasi ng'omuntu omugulako eddagala. Kyekyo kyenjagadde obbagamba, njagadde mumanye eddagala lino lye mbatereddeyo ku eno vidiyo. Njagadde nnyo mulimanye, mulirabe engeri gye lifaananamu, mulitegeere. Okitegeera mumanye n'erinnya lyayo nti baliyita akamuli ka Ssekajja. Okitegeera ekyo kiteeke mu bwongo obwo nti ako bakayita akamuli ka Ssekajja. Okitegeera bwe kityo bwe kiri. Ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala engeri gye lifaananamu n'olunaku olwaliro mbaleetedde akantu ako mukamanye mukategeere. Mbagambye eddagala eryo libalibwa mu ddagala erina famire oba erina ebika nga bonaagamba nti ekika okugeza nti ekitooke ekya Nakitembe, Muvubo, Musakala. Okitegeere weebityo. Kuba n'ebyo ebitooke biba n'ebika ebika kikibayita ebika. Nti ekika kya Muvubo kifaana bwe kiti, ekika kya Nakitembe kifaana bwe kiti. Kati n'eddagala lino libayita akamuli ka Ssekajja nako kalinamu ebika. Ekika ekya white, ekika ekya pinki, ekika ekya red, ekika ekya bbulu. Kalamu nnyingi mweziri nnyingi kyotayinza nakukkiriza. Kalina kala mpitirivu. Kati mwezo kala mwe muli kala ezitali nnyangu okukozesa enzibuzibu. Olina okumanya kala entuufu gy'ogenda okukozesa, gy'ogenda okwejjanjabisa. Naye temufaayo, ngenda kufunayo endwadde nga 2 nja kuba nzibateerayo ez'omugaso mube nga mukakozesa n'enkozesa yaako nja kuba mbabuulira. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mbaagala nnyo, mweraba.